Nabukinga Serena nga 24 January 2025 omwaka gumu oguyise nena badde nkyali awo nempulira nga abantu balanga 24 January bagenda tekayo show anti mumpulirize nagambye bwenti nza banjagala be banjagala kanti so lunaku olwange nzire ku 25 anakola ku 25 anaba yagala kuyimanga ragadi. Are you getting my point? Nina ekintu kyenda bya Uganda Kenzo balanga gomimbi omulala akola ki kintu kikyamu nnyo abatulawa be bamu ate betunyiza kakati abantu bolaba nga oli alanze show nawulidde mu January ekiriwo nawulidde nga waliwo Spice Diana alanga ne kusasira akola ki abawagira abayimbi abo banjawulo ate abantu abanyiga banjawulo tetuyawulamu bayimbi batwagala tetuyawulamu bawagizi batwagala ze nasazeewo olunaku olwange lubere nga 25 24 girekere esaha gikole olw'ensonga if I don't show an example other people will still do the same. Njagala abayimbi batandika okukola kalenda bw'obukinga olunaku lwo nga wayitewo obudde bungi baleme kuyingirira ate nga federation badde nsaba nakyo kibeere kiti omuntu bw'aba abukinze show oli nakiyingiramu fenga NCF tulina obuyinza obukansolinga show mbadde njagala mukiwulire buwulizi bulungi tulina obuyinza obugamba poliisi ne venue eyo show tekola ki naye tetwagala tukikole abantu bagambe nti waliwo awala n'omulala mbadde nsaba abayimbi batandika okukikola bwe bati bw'olina nga Chameleone agenda kukola show next week gwe tokola mukkiriziganye naye akulangire nako kubanga batwagala ino industry eringa nyanja you can not go to the lake and swim no kanywa amazzi nga kole ki nga malemu ate n'oluusi abantu bayinza okuba tebakwagala nga tokimanyi kakati mbadde mbasaba tusonyiwagane we twasoba tutereezeewo abalwanira ennaku mukyuseemu Katonda yasalawo. Asante sana. Tuwa sana. Tuyanza. Mbane sami kwano janga tuname kuongerako.